So kati buli awaddeyo bano babyetegereza naawe bawanga kakati wakyaliyo naawe kale tugenda kugenza emaaso leka butandise naye abayenga olugave nga bemala ojigula nembe nayanza tulaka tweyaza nnyo papa misaki bwe balitwagala bwe balituwagira banange papa yabikoze yagambye ku lwa kingi agenda kujja tuyimbire banaye mukikubirako mu bugalo esingo yange ebibuze emitwalo 5 obuwamaani etandika bwetuberera gwenda ofuna naye ffe twafunako abantu 14 ng'ate Easter twali kitala nga waliwo theatre ekitebe kitala waliwo amanyi ekitala wali ku Broadway waliwo theatre ne tuteekako ensonga ya Easter ne tufuna abantu 14 family 2 nale tulina ne show y'ekiro tulina show y'ekiro bano ababaddemu emisana nga banyumiddwa naye bagenda okulaba ekiro ne bagambye obwana buno ne batugamba temufaayo tugenda kudda mulo ne baddamu ey'ekiro ekukolera family 2 naye netumala netufuuka abambali mazima tweyaza nnyo papa kwe balitwagala kwe balituwagira nakati basebo ne banyabo sebo badde basaba omusajja onono walugave ekyo nakyo mukikubireku mungalo erinnya nze Ssemwogerere Ssemwogerere walugave nze Ssemakula kakakinawodoza balwakindi wano kakati njagala kubasaba omuyimbi ono okutegeka sheeno yategese mu mumanye kyekisooka kyakubiri afune entandikwa asobola okugenda mu maaso badde basaba amannya gange Kaberenge Fahani sanso nnyo okubalaba ku lwa muganda waffe ono ate nga muyimbi waffe nga mmemba waffe owa Powerhouse Gym era abasajja bano bonna be mulaba bazze ku lwa muganda waffe ono n'abawakiseka gy'awangaalira tusimye nnyo tusimidde ddala naye waffe gy'awangaalira gyakoledde omubiri guno ne training ez'enjawulo z'alina tusimye nnyo tusimidde ddala nga nze chairman wa Powerhouse Gym ngenda kuwa muganda wange ono emitwalo 10 naye nga waliyo ebbaasa yaffe eri endala ennene gye tusangibwa tweyanza nnyo tweyanze tikula sumulula byonna ebyansiba obwedda sinsitira nyiganyiga abalungi mwenna mwekumire ku NEKOZ TV. You know what it is. Subscribe olabe ebisingawo ne original Benja tobasuwa. Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on NEKOZ TV.